Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo okubeera ng'otambula n'omukutu ogwa Red Zone TV. Tubeerawo kubanga tukuwa updates, tukuwa ebyo byonna by'omanye bigenda maaso mu ggwanga Uganda, by'otegedde ne by'otannategeera wano ku Red Zone TV wokka ogenda okubanga obijja. Eno ye credible source of information. Kusabambude Patrick Nzembera nga nkuweereza kakati waliwo abadde beebuuza nti Speaker Anita Amongo ne banne abasatu bagenda kubeera affected batya. Ekibuuzo ekyo kyazze ku meeza yaffe ya Red Zone TV naye bano ababiri twabakunnyonnyolako bo okuli Harriet Nandutu okuli ne Maria Goretti Kitutu. Aba babiri ba former ministers kati tuli ku Speaker Anita Amongo. Omukyalo ono oluvannyuma lw'eggwanga erya United Kingdom okumuteekako sanctions oba obukwakulizo okumukugira okubeera nga takkirizibwa kati wetwogerera kubeera nga addamu okulinnya ekigere kye mu ggwanga erya Bungereza ne minywanyi gy'eggwanga erya Bungereza. Ontegedde okulinnya ekigere kye mu ggwanga erya United Kingdom ne minywanyi n'amawanga nga minywanyi gya United Kingdom. Speaker Anita Amongo kikyali kizibu kati wetwogerera okubeera nga alinnyayo baamulanga ki amabaati agabbibwa n'obuyambi obulala ebyali bigenda mu bitundu by'e Karamojja okuyamba abantu baayo okubeera nga at least basereka ku nnyumba zaabwe n'okufuna ku buyambi obulala era bamuteekako obukwakulizo omwali travel bans okubeera nga taddamu kulinnya kigere mu ggwanga eryo ne kye bayita freeze of assets okubeera nga ebyobugagga bikwatibwa okuba nga taddamu bikozesa yadde biyita ebibye oba okubyesembereza. Speaker Anita Amongo bwe yali akubiriza Parliament yavaayo n'ategeeza nti nze bannange nze ndina musanyufu nnyo n'obukwakulizo buno bwe mba nga nina ekyobugagga kyonna mu ggwanga erya Bungereza bakitwale kubanga nze mmanyi siinayo bya bugagga byonna. Wabula ate amawulire gaafuluma nga wayise ennaku ntono amawulire gaafuluma nga galaga nti Speaker Anita Amongo yatandise dde okuba nga yeemulugunya ku gavumenti ya Uganda. Lwaki temutaddeewo mbeera emala kulaba nga at least munnyambako ku bukwakulizo buno obuteereddwawo obunteereddwako temukoze kimala bwe baateeka obukwakulizo ku kayihura mwavaayo nnyo n'amaanyi mangi nnyo naye batadde obukwakulizo ku nze Anita Amongo amaanyi ge mukozesa matono nnyo kirabika nammwe gavumenti mwampaddeyo. Jjukira abasinga obungi baavaayo ne bagamba nti Speaker Anita Amongo tavunaanibwangako mu kkooti newankubadde ba Amos Lugolo bye babavunaana ogw'okubba amabaati. Abazungu bakimanyi bulungi nnyo nti mu ggwanga Uganda Speaker Anita Amongo y'omu ku be bayita ba untouchables. Ate nga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yakugamba bwe yagenda okuyimba mu kivvulu The Return of the Gladiator ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwokuna 2024 mu kibuga London teyagenda kuyimba buyimbi kye kyokka wabula yagenda ne Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda nga Bobi Wine ate ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amutwala. Era okusinziira ku mawulire agaavaayo galaga nti waaliwo meeting eyakubibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Parliament ento Lower House ey'eggwanga erya United Kingdom ng'ensonga enkulu eri ku butya bwe bagenda okuteeka envumbo ku bantu abakungu mu gavumenti ya Museveni naddala abo abali enguzi ng'akulembedde olukalala olwo ye Speaker Anita Amongo. Kakati kyenkuleetedde olwaleero y'engeri ki obukwakulizo buno gye butaddemu Speaker ku nninga kubanga naye yennyini akifiiringa. Era eggwanga Uganda amawulire ge nnakuwaako emabegakaawo wiiki eno ng'etandika nti gavumenti epondoose era bali mu kaweefube kulaba nga basisinkana abakulu okuva ku embassy ey'eggwanga lya United Kingdom esangibwa mu kibuga Kampala waakiri babeere nga bateesa ensonga eno ereme kugenda wala. Kati wuliriza engeri Speaker Anita Amongo gyagenda okuba nga adamejingibwamu gye nkuleetedde okusinziira ku kiwandiiko kyenzije ku mukutu ogumanyiddwa nga The Independent nga kigamba sanctions damage Speaker Anita Amongo. The UK sanctions are particularly damaging for Speaker Anita Amongo, Uganda's Parliament Speaker, and they limit their potential to be players on the international parliamentary circuit. Obukwakulizo buno batadde ku Speaker Anita Amongo ne bana abalala tebugenda kubanga bunyigiriza ye yekka wabula ne Parliament yonna n'abagituulamu n'eggwanga Uganda nga ddyo ligenda kubanga ligenda mu katyabaga okubeera nti mu byobufuzi ebyensi yonna eggwanga lya Uganda liriko red alert nti ensi yonna egenda kuba ekimanyi.
Speaker ono Anita Amongo yamaze okubeera nga awerebwa oluvannyuma lwa sanctions zino ze ndi mu kunnyonnyolako anti yagambye tezimukosezza kati nze njagala mbikuwe otegeere zimukosezza zitya era nga newe twogerera afiiringa ka pressure kubanga bino byengenda okusomera abasinga obungi tajja kwagala babeere nga babyogera naye wano ku Redson TV ngenda bikugamba otegeere Anita Amongo kyamulidde dda era pressure gyaliko si ya bulijjo yadde eddakiika n'emu ayina meeting zagenda okusubwa ayina enkiiko nnyingi zagenda okubanga amisinga ate nga zibadde crucial nnyo omufola bulungi nga ziri crucial nnyo eri eggwanga erya Uganda ne parliament okutwalira wamu ne kaliya ye ng'omuntu kati wuliriza the speaker might also possibly be barred from attending the 67th Commonwealth Parliamentary Conference slated for Sydney, Australia in November. Mu kibuga ekimanyiddwa nga Sydney ekisangibwa mu ggwanga erya Australia, si Austria wabula Australia, jjukira edine eggwanga munywanyi gwa Bungereza oba United Kingdom. Kati mu mwezi ogwa November omwaka guno waliwo Commonwealth Parliamentary Conference egenda okubanga ebeera mu maaso nga omwalaba wano mu ggwanga Uganda we bakyaza conference eyo ba speakers okuva mawanga agali mu luse olumu ne Bungereza nga bonna bajja mu ggwanga Uganda ne babeera nga baatendinga olutuulo olwo era mu bijjukire byali emunyonyo luno nga sidwanja luno olutuula lwannaamu zaaliwo enkuŋŋaana bbiri kati olutuula luno lugenda kubeera mu kibuga ekimanyiddwa nga Sydney ekisangibwa mu ggwanga erya Australia naye olutuulo olwo amawulire genkuwa oluvannyuma lwa sanctions zino Speaker Anita Amongo tagenda kubeera nga akkirizibwa okulubeeramu yadde eddakiika n'emu oluvannyuma lwa sanctions zino ze baamutaddeko olutuulo olwo tagenda kulubeeramu singa tewabaawo kikolebwa. This is mainly because the strong relations between Australia and the United Kingdom mean the former could follow the latter's move and sanction to her. The Sydney conference will also include a meeting of Commonwealth Women Parliamentarians CWP and the 67th CPA General Assembly. In 2023, the UK and the United States simultaneously cancelled the Speaker's visa to the two regions. Nti Sydney, ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya Australia. Olutuulo olwo lwenkugambye olumanyiddwa nga Commonwealth Parliamentary Conference olw'omulundi ogw'enkaaga mu omusanvu bwe lunaaba luwedde wajja kubaayo meeting emanyiddwa nga egenda okubeeramu abakyala Commonwealth Women Parliamentarians CWP era mu kibuga kye kimu oluvannyuma lwa assembly eri gye nkugambye Commonwealth Parliamentary Conference ng'ewedde wateekwa okubaayo meeting ey'ababaka abakyala ababaka mu parliament zonna nga bakazi okuva mu mawanga agaliko mu luso olumu ne Bungereza. Uganda nno mweri nga kiraga nti Speaker yamaze dde okubeera nga ali blocked oluvannyuma lwa sanctions zino ali ku list oba ali blacklisted tasobola kubeera nga attendinga meeting eyo kyokka nga ate y'omu ku babaka abakyala abava mu mawanga agabaddeko mu luse olumu ne Bungereza. Kitegeeza Anita Amongo akokko awo wamusubye tagenda kubanga alwetabamu era takkirizibwa olw'okubba amabaati n'obuyambe obulala ebyali bigenda Karamoja. Era wano ne bakugamba in 2023 the UK and the US simultaneously cancelled the Speaker's visas to the two regions. Speaker Anita Amongo mwaka ogwedde gwa 2023 eggwanga lya United Kingdom n'eggwanga lya United States baawera visa ye era takkirizibwa kubeera ng'agenda mu mawanga ago abiri. Already Amongo has missed the Commonwealth Day annual celebrations attended by all 56 countries in the Commonwealth on March 11th in the UK and the celebrations in to mark 75 years since the creation of the modern Commonwealth on April 26th also in the UK. Nti Anita Amongo yamaze dde okubeera nga amisinga mu mwezi ogwokusatu. Yamisinga annual celebrations oba ebikujjuko ebya buli mwaka ebimanyiddwa nga Commonwealth Day ekyaliko abantu ekyatendingibwa ba delegates okuva mu mawanga 56 gano nga amawanga era ge gamu ku mawanga agaliko mu luso lumu ne Bungereza oba agaliko amatwale ga Bungereza ng'ennaku z'omwezi 11 mwezi gwali gwa kusatu omwaka oguwedde
yamala dde okubeera nga amisinga omwaka guno gwennyini okumisinga olutuulo olwo lwe bayita celebrations oba Commonwealth Day annual celebrations okujaguza omulundi ogwa 75 ng'amawanga gano gamaze okuba nga gakola omukago guno. Former Speaker of Parliament Rebecca Kadaga often flew the Uganda flag high on these international fora. This was despite her being the initial mover of the anti-homosexuality legislation. Nti eyaliko speaker Rebecca Kadaga nti ye abaddenga awanika flaga ya Uganda naddala mu nkuŋŋaana nga zino eziri ku mutendera gw'ensi yonna, nti newankubadde ye yasooka okubeera nga ayisa ekiteeso ekyokuteeka etteeka ly'ebisiyaga mu nkola. Kati wano nno babadde bagezaako okulaga Anita Amongo eyavaayo n'ategeeza nti kino bakikoze olw'okuba nti yayisa etteeka ly'ebisiyaga. Kati wano bamuzeemu nga bamugamba Rebecca Kadaga naye yayisaako etteeka ly'ebisiyaga, naye ate ye ekyewuunyisa abadde nga akkirizibwa okwatendinga entuula zino era teyateekebwako bukwakkulizo nga buno. Wano nno Speaker Anita Amongo ne bamutegeeza nti sanctions ezikuliko teziri ku tteeka lya bisiyaga, kubanga neeyalireeta Asumani Basaalirwa teyakwatibwako, neeyamusekendinga teyakwatiddwako wabula gwe kitegeeza bwe baba bakutte n'abali abasatu nti mwalimu issue yakubba mabaati, era ensonga lwaki sanctions ezo zikuteereddwako. Speaker Anita Amongo has recently shown as the hot speaker of the 27th Conference of Speakers and presiding officers of the Commonwealth countries that was held on January 3rd at the Munyonyo Commonwealth Resort in Kampala. Nti speaker ono jukira yakubiriza olukuŋŋaana luli olw'omulundi ogw'abirimu olumanyiddwa nga Conference of Speakers and presiding officers of the Commonwealth CSPOC. Amawanga gomu gajjukira agajja emunyonyo kyekiri kyenkugambye nti speaker ono engeri yekiri nti Uganda ye yali ekyazizza ye yakubiriza, yali omu ku baakubiriza, era wano nga bagamba nti singa obukwakkulizo buno bwasanga conference eyo tennabaawo osanga yali tejja kubeera ng'ebeerawo olw'ensonga nti speaker w'eggwanga Uganda yakwatibwa mu buli bw'enguzi okubeera ng'ate akwasaganya amawanga okwetoolola ensi yonna nga gazze mu ggwanga Uganda. Uganda had earlier submitted her bid to host the CPA headquarters on October 4, 2023 during the 66th CPA conference in Accra, Ghana. The Commonwealth Parliament Association consists of 180 branches consisting of national parliaments and sub-national legislatures of the Commonwealth member states. The branches are divided into 9 regions: Africa, Asia, Australia, British Islands and Mediterranean, Canada, Caribbean, America and Atlantic, India, Pacific and Southeast Asia. The CPA Africa region is the largest among the 9 regions of association. Kati bino byonna byenjogerako Anita Amongo bibimu ku bintu byalina okunnyonnyola ebimuviiriddeko obuzibu, era wano nga bakulaga butya sanctions zino bwe zigenda okubeera nga zimu affectinga parliament yonna eri affected, Uganda ng'eggwanga eri affected. Kati ate amawulire gali agavayo ne gafuluma nga gagamba nti speaker Anita Amongo ategeezezza nti ye talina akawunti yonna mu banka yonna mu ggwanga erya United Kingdom, talina kyabugagga kyonna mu region yonna oba mu kitundu kyonna eky'eggwanga erya United Kingdom. Kati njagala okutegeeza gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV nti speaker banka okwetoolola ensi yonna ez'enjawulo mulimu ebbanka eziri mu ggwanga Uganda batandise okutuuza meeting ez'enjawulo nga babuuza speaker ono eggwanga lya Bungereza terigenda tubeerako na buzibu singa tusigala nga tukola naye transactions ez'enjawulo. Kati nno njagala kulaga sanctions zino engeri gye zitandise okubeera nga zaffectinga omukyalo ono akubiriza parliament ey'eggwanga Uganda. Jjukira olupapula lw'amawulire olwa Daily Monitor ku lunaku olw'Essande ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano 2024 baafulumya eggulu ne bateekako UK sanctions banks set to freeze accounts, nti banka ez'enjawulo netegefu okubeera nga ziggala oba nga ziyimiriza accounts ez'abamu ku bantu
abateereddwako obukwakkulizo. Jjukira eggwanga lya Bungereza ye former colonial power oba colonial master ow'eggwanga lya Uganda. Kitegeeza sanctions zino zisobola okwaffectinga omuntu ewaka ne mu kibira. Kati banka genfuna gandaga nti banka ezimu eziri mu ggwanga lya Uganda batandise okuba nga batuula obufofofo nti singa tusigala nga tukola transactions ne speaker akubiriza parliament y'eggwanga Uganda, eggwanga lya United Kingdom lisobola okuba nga lituteekako embeera. Kati bali mu kunoonyereza kulaba ekintu kino kisoboka kitya, kisoboka oba tekisoboka. Bwe kiba tekisoboka tulina okuba nga tufreezinga account eza speaker Anita Among abeere nga takyasobola kubeera nga akola transaction yonna ne banka zaffe ez'enjawulo. Ensonga nnyingi nnyo eziri mu kiwandiiko kino, naye nkuwaddeko ebyo ebitonotono bye ndowooza nti nsobola obbikuwa, then ebisigadde tujja kuba tubyogera era ojja biwulira. Naye nga ye speaker Anita Among embeera si nnyangu nnyo yadde eddakiika n'emu obukwakkulizo butandise okuba nga buluma. Ngenda kunoonya ebirala byonna nga binaaba bivaayo nja kujja mbikutuuseeko. Kyolina okukola kiri kimu, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadde ka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Byonna ebinaaba bivuddeyo ojja kuba obifuna. Wabula genda mu comment section teekamu obubaka ate teweerabira okulayikinga, kubanga gy'okoma okulayikinga information gy'okoba okubeera nga ate etambula.